Newspark channel kwoliwa bale kubanti nate oje kumiddeko ate mloza mama Fina atakoze ekiramo gwomanyi ebiri wakati wo ne Museveni mu meeting zaabwe bagambye tosukka ogw'omukaaga ogw'omwaka guno Mama Fina agambye nti kaakole ekiramo kye ng'akyali mulamu era mbu tewabanga akikyusa mu kiramo nno kino agambye nti Fina omwana we yayina ekyenkomeredde. Lwaki Mama Fina avuddeyo n'alyoka abeera ng'akola ekiramo munnanga alabye ebyagudde mu maka ga Honorable Segirinya okitegedde kaakati kwe kuvaayo n'akola ekiramo nga mulamu era agambye nti tekikyusibwanga akatambi ke kano. Nina abaana basatu mu bulamu. Fina ye mukulu. Namugambe kati oli mukyala munnange tuwaye tukkaanya. Naye nina kyendabye ekitansanyusizza ate saagala lumbe lwange kubeerako buvuyo. Njagala abantu bali bakole ki banywe. Nze siri wa kubonyaabonya nti ye Fina kyosalawo mama okyakugambe mulamu kyokola teri munnabyabufuzi kujja ng'ayiwa ezziga limu ng'ezziga erimu likola ki litunula mugambe kaaba mpola sirika enteekateeka zigenda mu maaso. Teri muntu wa family agenda kujja nga aboyana azunga n'amaani agwa bw'ati wabula essaawa y'obuugi n'awomattuka n'atuma omwana we genda ete kiba kuli mu kuki saagala nonsense mu kufa kwange saagala katemba mu kufa kwange teri kulwanira mulambo ate oba okuba teri kulwanira mulambo kati kikulaga wano wetudde bayinza n'okunziika teri kunsitula kuntwala kunsimbako madagala kuntwala kunzijako bwala kunsokoola kunfuirako mmindi teri muntu asinga buzibu nga kukutwala mu kyalo ne bakuteeka mu kukuuza abantu bakolerako emikolo nti gwe yabba emikisa gyabwe kati ze mafire bagana nabba emikisa. Nze wendi njagala abakungubazi batuule bwe banaaba tebanziise mu maka gange mu kikomera gye njagala abantu bajje basabe emikisa kuba emikisa egyange nja kufa nagyo gwe kukwata bukwasi kkubo nogaa nvudde eranda ne nvudde wa kanzije nsabe ku mukisa wa Mama Fina kubira Fina alabirirawo ojja osabe emikisa otambule okole ki ogende bwe baba tebanziise mu kikomera kyange ne banziika ku maama wange Fina namugambye nziika bulungi onkwate ne mama ngo tutaizo otutekeko ennyumba ofune kufulu ziri ze bayita mahinno otuteekeko. Subscribinga, likinga, atereka obubaka bwawo mu comment section kakati munnange oluvannyuma lwa Chosen Becky okufulumya oluyimba lwe olupya era nalyoka agamba nti no munnange oluyimba olwo true story nti yakubibwanga omwami oba omusajja kakati no munnange namukasa avuddeyo n'abaako byayogera akatambi ke kano. Chosen Becky onale Chosen laba no honale bwanze moto mbadde mkyali ndokubiri Chosen Becky nga agenda akola oluyimba bino ebintu byonna gundi yabiziika Segirinya omugenzi tetwabifaako naye nze kambi bayisemba diyale Chosen Becky nga afulumya oluyimba nga atugamba nti the song is based on true story era ne video bwe yabadde gwa mbombo musajja yali amukuba mbombo naleta story ya Chosen Becky nimbagamba bayawukana dda hawo ne baleeta amaanyi namukasa tugenda kusiba ebigambo but means I always say that time will tell omuntu ajja kuvaayo njogera ekintu kyange bagambe namukasa wa bigambo but era time yatuuka neeraga abantu nti Chosen Becky they parted ways naye yembadde mbagamba ka Chosen Becky ni amiri bayawukanira ddala naye ye Chosen Becky agamba imbu amiri yali amukuba mu amiri nga amwagalako attention mawulire nga ayagala bifaananyi
mbu Amiri nga ayagala bwagazi bifaananyi ne Becky mbu nga tamukubye yeekansa tamuvumye mu maaso g'abaana yeekansa bigambo bya Becky era ne ku video era yakola ne caption empanvu n'agamba bahiringe abantu abali mu mbeera eyo era oluyimba luli based on true story mu musajja yali yamufuula akagoma ka lubendera ye nga kyamwagalako pictures mwana gwe Becky lwaki owayiriza Amiri Chosen Becky lwaki owayiriza Amiri omusajja nga yakwagala ddiya olaba bino omwami byanjagadde wallahi Becky baali bakwagala naye Becky omanye ekyayonoona relationship yammwe nakyogera ne mwagala okunsiba but you know amazima googere lekera ogamba nti Amiri yali akuyisa bubi we all know Amiri yali nga pusi maka we all know lwaki Amiri tomuwaamu ka break just because tasobola kwogera Chosen Becky eyo ango gy'oleeta nkyamu bw'onaakola statement n'ovaayo n'oyogera erinnya lya Amiri wallahi bilanze nja kwogera ebyama ebyali ensonga za Honorable Segirinya tezinnaggwa ate mulowooza Godfather tavuddeeyo n'atabuka katukuwe akatambi kano ne office ya leader of opposition naye neetawaayo mabugo office nga office leader of opposition mu parliament naye neetawaayo mabugo sinywe Bobi Wine nga president n'atawaayo yadde 10 olukiiko olufuzi olwa NUP Seeke ne Neeki naye nelutawaayo yadde 10 bafutu soja n'olukiiko olutwala bafutu soja olwa Firebase Army nammwe ne muteekuŋŋaanyaamu ssente kuwaayo yadde olw'ataano ate nga Segirinya ye muntu ng'amabugo ge mwali badde mumuwa mubadde mumuwa ku ssente ze Segirinya ssente ze zonna abadde azibateekamu teriyo fuutu soja awo nga w'amakulu nga talidde ku ssente za Segirinya kuzikoowa pikipiki n'azisonda eggaali n'azisonda mu covid n'ababeezaawo n'asolooza ssente Segirinya afiiridde mu nnaku nga teyeeyagala ne mwalira essaabantu kale artist ne basonda ku ssente mwalira essaabantu ne baleeta amagoba manya amabugu mwalira essaabantu ne baleeta amabugu ebirala byonna mwali bikoze naye mwalira essaabantu ne baleeta amabugu naye aga paalamenti tetumanyi gye gaabulira aga Museveni atera okugabaagabayo tetumanyi gye byabulira kubanga Segirinya abadde mulwadde okubanga ne bannamusiba tubadde ne Segirinya wali ku doctors esseguku na Segirinya ngamba muganda wange obulamu sibuulira era ne bakakasa abasawo ndi tulemereddwa esseguku kumpi n'akawulu kaali kaakaggwa Segirinya n'alwala Segirinya ne bakola organization emutwala mu Aga Khan n'agenda mu Aga Khan n'okulayira yajja bamukwatiridde bamukuba biiso afunemu amaanyi ajja alayire kati ebyo byemuteekawo simanya bamusse naye babeera babandemusse amabuga era gaali badde geetaagisa kuba abaana 9 tebabeererawo ku malusu naye temuleese mabugo kati ne maama eyali sigadde ng'abantu bamuweerezayo kasente mumukutte mumuliko muli mu kumufrustrate nga mumukuba in and out kubanga temwagala ateekinge contribution mu decision making eya who may be the next MP Kawempe North temwagala abeere part ku influencers kati mumukuba mumuwaayiriza biri NUP tubuulire yateekayo ssente mmeka mu kujjanjaba Segirinya yadde 10 tebaakiwaayo yadde olw'ataano mu mawulire amalala munange twakuwadde olutalo oluliwo mu bakyala ba Minisita Kasolo olutalo nno luno luli wakati wa Aisha Kasolo kwossa n'omuyimbi Princess Amira kakati nno Namukasa aliko byagamba agambye nti munnange Princess Amira mbu obusungu lwaki alina bungi mbu Honorable yamuleka mu nnyumba si byaffe katukuwa akatambi kano nina bye nawulira
mb'omuyimbi waffe Ami bamusuula mu nnyumba mbwanita bamusuula mu nnyumba ago sigenda galumiriza nnyo naye ago ga mbu bamusuula mu nnyumba on orders of doctor awo sigenda kulwawo bannange Fred Lumbuye munnange tannapowa nsonga za Honorable Seggirinya avuddeyo n'abeera ng'ate era ayongera okuleeta abwino akatambi ke kano. Maama wa Seggirinya mubadde mugoberera okuva mbega yonna ng'ajja ayogera ebigambo. Mu vidiyo gye nakoza kussa nabagambye nti maama wa Seggirinya ne Seggirinya ogaana okwesiga famire ye wattu mu famire yali ategeeramu. Mpozi ne sister wooli eyaze ne bawo muzungu abantu abasigadde bonna Katonda ya blessing Seggirinya okuva mu famire eyo. Seggirinya n'oyo sister yabadde avudde e Bulaaya be bantu abategeera mu famire y'abantu abasigadde bonna bafaanyaganya entegeera bonna y'ensonga lwaki Seggirinya abadistancingako. Mukitegedde bulungi ensonga lwaki Seggirinya edistancinga ku famire yamanya nti Katonda ya mu blessing okuba ow'enjawulo okuva ku bantu be yazaalibwa nabo ne bamuzaala. Yensonga lwaki kiri bwe kiti. Kati katugende mu maaso mugenda kutya. Maama wa Seggi yayogedde ebigambo bino njagala mbiwulya bulungi nnyo ndubavire ku ntono wefe olina ogwaffe gwakwe exposing yayogedde ebigambo bino. Sina wonteekateeka yonna ku baana era sina kye nafunye nti kino kigenda kuyamba baana. Kati embeera gye tulimu embeera nga gye tulimu ya kiyongobero. Tulina mmere tuli wana ate ng'abantu bakyeyongera okukola ki okujja olw'omwagala waabwe Seggirinya Muhammad gwe babadde baagala ennyo. Ati obeerawo byonna n'obirowooza n'owulira nga ate pressure zikweyongera okukola ki okulinnya. Sina kye nalabye sirina kye nalabye era tebalina kye batulekedde kuba n'obudde buno era obusente bwembadde nabwo bwenmenze nembuliramu mmere abantu basobole okulya abakola ki abajja naye nga tebalina kye bandekedde. Right. Nabasomesa kye bayita facial expression body language nembasomesa ekigambo kye bayita tone engeri omuntu gy'afulumyamu eddoboozi ne gy'ayogeramu ebigambo. Kwata ekigambo kye bayita facial expression face engeri gyerabikako omuntu ng'ayogera owulire tone ebigambo engeri mama gy'abyogeramu n'olulimi lw'omubiri guno nga gutambula. Ngenda kuddamu nzanye video tugenze mu forensics one. In the normal circumstances omuntu ng'afiiridde omwana we nga wakamuziika toba na kintu kyonna kikuwa maanyi kwogera mu kamera tekiriyo. Mu Buganda kasita bagamba nti wali ku muliraano waafuddewo omuntu nga Seggirinya ku kyalo kokka abakungubazi wabeerawo ekitabo aleese koyini ya ŋŋaali aleese 1000 aleese 1,000 ku kyalo kokka oba ku kitundu kye bayita Masaka we baazise Seggirinya wokka amabogo ge baawadde famire ya Seggirinya omama wa Seggirinya. Sigamanyi muwendo sigamanyi bungi for God and my country so sijja kidiscussingako amabogo gokka. Tetambudde obadde mulabi mulungi olw'okwekumira ku News Park Channel katukujukiza okuba nti no subscribinga olikinga kwasa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Twagala okubeera nga tutumirako ku Baby Shana Kagude Charis na Mutebi Darats. Twagala okubeera nga tutumirako ku Mariam Nakato Princess tukutumiddeko webale kuba nti nate oli ku mukutu. Twagala okuba nti nate era tutumirako ku mukwano gwaffe ayitibwa Kazora Enoch n'abalala oteeka obuteesa obubaka bwo mu comment section tujja kubeera nga tetukubuuzaako mu vidiyo zaffe ezinaaba ziddako. Beera bulungi weeraba.